naye nsaba kulaba promote okukola ebigambo bibiri wadde wali enisikini oba wadde wabbalazi bireke balaba mwena muli basanyufu tamanyi nti muli bubi akusinga Kato Lubwaama yafudde. Eno embeera gye tuli tuyetaka kuseka. Nafuna omunsi gw'esaala ne mba mukwano gwa Kato Lubwaama. Abantu abatugalidde mu mawofiisi nga tubanoonya okusaba obuyambi tubamanyi muwendo. Twagendako ne Waigigi nga Katanga ebyenda bimuluma abisitudde bw'ati ne yeefuula nti ali London naye nga mu woofiisi mwali. Bannayuganda mulina omuze gw'okusiima omuntu ng'afudde. Ennyama gye mulidde wano wiiki nnamba sente musonze nnyingi singa mwazi wa Katonga mulamu mulowooza tiyandifudde nga mumativu n'ebintu by'ensi. Temusiima Dr. Besiggye yabalaga ekkubo lya kyenyi mbadde mu ttenti mu n'empula ekivubuka nga kyagala muvuma nekimpisa bubi ne mundaga nti bannayuganda mwagala nnyo abafu n'abagenzi. Temusiime Bobi Wine, temusiime Bajjo, abazira tuli batono mu ggwanga saawa yonna tugenda mulina tusiima nga tuli balamu. Waliwo entudde n'abaami ba Parliament abali mu ttenti nga bagaana ng'okwata essimu ya Kato nga bakubira ndaba naye kati basinga okulumwa. Obulumi singa mwabumulaga nga Kato mulamu mulowooza teyandibadde ng'afudde musanyufu. Mulekerengawo okujja ku nnyimbe ne mwefuula nti mulumiddwa ne mukola speech ennungi naye simanyi sinaganye toola amabugo. Zamabugo gange nagawa Katonga mulamu era gyali ampulira bw'aba awulira. Singa akujjawo nti ndesa miliyoni 10 nga tezikyamuyamba kuba tayogera. Ekyokubiri bafaaza abaganye Kato Lubwaama mukoze bubi. Mulekerawo osalira abantu omusango si gwe Katonda. Katonda ye mulamuzi asembayo. Yesu Kristo bamuleetera malaaya nga baagala mukuba jjinja. Yesu n'abagamba atakikolanga kamukuba ejjinja. Kati gwe faaza okuba otya Kato Lubwaama ejjinja nga kyaki siiyo nga Katonda yenna nnyini kyaki. Yasiwayo mutugoba mu Bukatuliki ne tuddukira mu Bamudembe. Kyaki y'Abakatuliki mukyuseemu. Temusalira abafu musango. Katonda ye mulamuzi teweefuula Katonda kuba Katonda yatonda Kato Lubwaama. Bw'omusalira omusango ku nsi kiraga nti gwomaze kusalira Katonda muliro. Microphone neeyogere bulungi. Togijjaako kusebo mukulu. Tayimu yange nze njogera. Kato Lubwaama yafaayo kintu kimu nti Bajjo okuba mukwano gwe nyamba mukubire Honorable Muhammad Nsereko engalo ne Misa Kisemakula amawulire kye baakola. Mukuba engalo nga z'amaanyi. Honorable Muhammad Nsereko ye muntu atennyadde Kato Lubwaama mu mbeera yonna. Misa Kisemakula ye muntu atennyadde Kato Lubwaama mu mbeera yonna. N'Abubeka Kawalya twagenda ku Parliament ng'ebula wiiki 3 kataafe. Twasanga ababaka mu lukubo bonna baamwepena. Ng'ambasonyiwe ne meboogera wano ku Kazindaalo. Bannayuganda temuwagana mu mpulirizo bye mbagamba bintu bikulu nnyo tebyetaaga nduulu. Bannayuganda beegayiridde mwenna muli wano musanyuse naye embeera mbi twagenda e Mulago nga Kato Lubwaama abadde honorable. Dokita yatutuusa paka ku ssaawa emu ey'okumakya okumukolako kati gw'omunaku olowooza n'akuyamba olyawo okuba nduulu. Kitegeeza bannayuganda mukendeeze okugenda mu maloogi mukendeeze okunywa omwenge mulwanire eddembe lyammwe ne musula mweganya nga munaatwala mutya omusajja nga musula mulunzi. Muyitiriza obwenzi. Abantu abenzi n'abatamiivu tebafuna ddembe lyabwe. Mujja kubanga kuleekalira mu nnyimbe musigale munnaku ebalume munenye Dr. Besiggye munenye Bobi Wine bakolako ekyabwe. Dr. Besiggye si ye kyenyi, Bobi Wine si ye kyenyi, kyenyi yiyo wali wanaakuba enduulu. Bw'oba tusobola kuyamba Dr. Besiggye nga tosobola kuyamba Bobi Wine teri kyenyi mujja kukoma mu bino. Kwayuya na kunenyanga abantu nti bakoze ensobi. Mmwe muganye osanya paati yammwe ng'abantu. Mulinyiiga nnyo okulaba nga mufuna mulago ennungi nga dokita bw'otwalayo omulamba agukolerako mu budde. Mulinyiiga nnyo okulaba nga mufuna amalwaliro amalungi. Kakati sigenda kwogera bingi. Bebekulu yagamba ennimbe tuzifuna za byabufuzi naye kituleetera okwogera bino baatusibayo emikono wano otifulira akakisa okwogerako eri eggwanga. Singa batulekanga ebaleka mutamanyi waabwe n'akuba ne birthday kala naffe ne twogera singa tetwogera byabufuzi ku lumbe. Mugambe bebekulu ekitogeza ebyobufuzi ku lumbe. Emikono misibe boboka be baasumulula. Omusibe yeerawanako mu ngeri yonna gy'abaasobola okulaba ng'adduka mu kkomera. Mbaagala nnyo. Kato Lubwaama wumula mirembe ndaba abaatidde nnyo manyi abaati ebyobufuzi. Naye ne Kato teyafudde byabufuzi yafudde birwadde. Waliwo abafudde ebirwadde nga tebafudde byabufuzi. Ate tosobola kujja byabufuzi mu bantu kubanga bye birina okyusa abantu. Kyagulanyi abagambi ali wamu nammwe amesegi akasingise era ssaawa yonna gy'obabuuzaako abatondedde. Ne Dr. Besiggye aze n'ababuuzaako, Lord Mayor aze n'ababuuzaako. Bannayuganda temulinda 2026 nze ebyobululu bwemwe si biriimu. Mufune chance okulaba nga mulwanira eddembe lyammwe muswaka gye tebamusobola ebyo ebyange. Nina kusaba Dr. Kiza Besiggye
ojje oyogereko eri abantu bano. Abenju y'omugenzi mwenna katuwuliziganye. Aba VIP mbegayiride tukakana tuwuliziganye. Abenju y'omugenzi n'abooluganda mwenna, ab'ebitiibwa abali wano, abantu mwenna, mikwano gya Kato, bassebo ne bannyabo, nange munzikirize mbabuuzeeko nti Omukama mulungi n'ekiseera kyonna ze mbeera ze mumukubire engalo aziwulire. Nazze okubeggattako okwebaza Omukama olw'obulamu bwa muganda waffe Paul Kato, ate nga nze muganda wange ddala kubanga ye Kato nze kizza, ate nga bwe babuulidde obadde osobola okusanga Kato n'olowooza nti yenze. Nange n'asigala ng'amukiikirira mu kufaanana ku maaso. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokuviibwako omuntu ow'omugaso ennyo nga Kato. Bino bye twogera weewaawo nabyo biyamba okutegeeza kyabadde, naye nze ndowooza ekisinga ebigambo byaffe okulaga Kato kyabadde be bantu mmwe abazze mu bungi bwe mutyo ne mubeerawo mu mbeera zonna, mwe mulaga ekisinga ku bigambo byaffe Kato kyabadde. N'atandikidde eri wansi era abantu babasibidde eri wabweru, naye bagaaniddeyo gye bali. Baliyo ku lwani? Ku lwa Kato. Ekyo kye kisinga okulaga abantu kye bamulowoozaako kyabadde era kyakoze mu myaka etabadde mingi, myaka 53 gyokka, naye ng'aleeseewo omukululo ogw'amaanyi ddala oguleese abantu abenkana bwe batyo. N'olwekyo byakoze byeyogerera, era twebaza Katonda eyamusobozesa okukola ebintu bwe bityo eby'ettendo. Emirimu gy'akoze bagyogeddeko wano nti abadde ali mu kkubo eryali terikwatibwangako, nga yaggulawo ekkubo. Muwulidde nga bwe yali omuntu asooka okwezimbira theatre, era n'atendeka abantu abayitirivu bano be mwalabye wano n'abatali wano, abavudde mu mirimu gye yakola abantu abalala gye baali nga tebasobola kulowooza nti kisoboka. Emirimu Kato gye yakola gyandibadde nga gikolebwa ne gavumenti. Uganda ndowooza abali wano n'abatali wano balaga ebitone ebiyitirivu Katonda bye yatuwa mu nsi yaffe.
ebiri mu bantu baffe. Tuli nsi ya bitone ebiyitirivu, ebyemizannyo, ebyokuyimba, ebyangeri zanjawulo zonna, naye ebitone bino tebifunye abantu ababiwagala n'okubisitula bituuke ku mutindo ogwandibadde gusaana. Olaba abantu baffe nga bali mu mipiira, kuzannya omupiira, tulina wano abazannyi bayitirivu abandibadde nga balimu ne mu ttiimu ez'ensi yonna, naye kubanga tetuyina akademe z'emizannyo, tetuyina batendesi ab'omutindo gwa waggulu abasomesa, abantu ebitone byabwe bifiira eyo mu byalo nga tebituuse ku stage gye byandibadde bituukako. N'emizannyo gino bwe bityo bwe biri, era tusaanye kutenda ennyo bakato abeekozeemu omulimu ku lwabwe ne basitula ebitone by'abantu bangi ne bateekawo essuula mpya mu byemizannyo. Edda abantu baali tebalowooza nti bannakatemba, bannamizannyo abakola emizannyo nti mulimu gwa kitiibwa, naye olwaleero ku ebyo bye bakoze, abantu abali mu sekita eyo kati nabo batambula nga bakitiibwa, era nga ne bye bakola bibasasula ne bafuuka abantu abitutumu nnyo mu ggwanga. N'olwekyo omulimu gwakoze mulimu munene nnyo, mulimu eggwanga gwe lyandibadde likola okusanga tinakati tetulina theatre mu Kampala eziri awo ezandibadde nga z'amaanyi abaagala okutumbula ebyemizannyo nga balina bwe bagenda bugenzi nga tebasooka kunoonya obufofo mwe bakolera. Ekyo kyandibadde nga kiyamba ebitone byaffe okuvaayo. N'ebyemizannyo ebirala byonna, ab'emizannyo sports, abaddusi baffe abaleeta zi gold medal wano beerwanako, teri abalwanako. Oli bamutegeera ng'amaze kufuna omudaali gwa gold, olwo bamulinda ku kisaawe bamuwe ekitiibwa, tebamanyi gye yakola ki, gye yava. So ensonga zino tulina okwebaza ennyo banaffe banamizannyo abakoze omulimu gwa ttendo nga mwotwalidde muganda waffe ono agalamidde wano olw'okukola omulimu ogw'amaanyi bwe gutyo. Bassebo ne bannyabo, Oweekitiibwa Kato agendedde mu kaseera kabadde nga ndowooza yeesinga okwetaagibwa mu ggwanga lyaffe, kubanga nze Kato nali muwulira, nagendako ne mu theatre ye mu mizannyo egimu, naye nali simanyi kyali okutuusa lwe yajja okundaba nga ndi mu kkomera e Naggalama. Bangamba nti olina wano omugenyaani Kato Lubwaama, nga sisobola kutegeera Kato okujja kundaba mu kkomera kiki. Naye bwe navaayo ne ntuula naye, yambuulira ebintu bikulu nnyo ebyali bimuluma ebiri mu ggwanga lyaffe, bye yali ayagala ebintu ebyo birwanirirwe, era nga azze kunzizaamu amaanyi kungamba tugende mu maaso tulwane ensi eno esobole okukyuka. Kato n'olwekyo abadde muntu alengera wala, abadde muntu mumalirivu nga bwe bamwogeddeko ku ekyo kyonna ky'aba ayagadde kikolebwe. Era mu by'obufuzi newankubadde abadde yakabiyingiramu sitaamu emu, naye abadde ne vision bw'onyumya naye kyakulaga eggwanga lino kyerisaanye kubeera. N'olwekyo eggwanga lifiiriddwa omuntu ow'omugaso mu kaseera eggwanga ke lirimu, nga liri mu biseera bizibu nnyo. Embeera eri mu ggwanga lyaffe teyeetaaga kunnyonnyola kati. Buli omu kumpi n'abali wano n'abatali wano bali ku kisenge. Embeera eri mu nsi yeeraliikiriza. Abantu bonna n'abalina ssente bonna bagadde, abamaduuka biki gagaanye, bonna baddayo mu byalo. Ensi kati yeetaaga n'olwekyo
abantu abamalirivu nga Kato okubaako kye tusobola okukola okukyusa embeera eno. Era Bajjo yabyogeddeko nti akaseera kano ffenna tusaanye kwesiba ebbiri, si ke kaseera ka kusaagiramu, kaseera ka kwesiba ebbiri, kubanga ebizibu bye mulaba tebikyazze mabega, bigenda kweyongera bweyongezi. N'olwekyo ffenna tulina okwekolamu omulimu ogw'amangu. Era nze mbadde ngamba bannange nti abaddamu okutubuulira nti tulinze akalulu ka 26 saagala kubawuliriza. 26 bw'olinda akalulu ka 26 tekalina kye kagenda kukyusa. Omulimu tusaanye gwekolamu leero, tusaanye gwekolamu enkya, tugambe nti ekimala kikola ki? Tikimala. Era bannaffe bonna abali mu bukulembeze bwa byabufuzi n'abatali mu bya bwabufuzi, kubanga olutalo lwe tulwana si lutalo lwa bibiina nti otulwana lutalo lwa FDC lwa NUP. Okutulugunya abantu tebatulugunya si kizibu kya kibiina kimu. Okuba n'ensi etatambulira ku mateeka si kizibu kya kibiina, kizibu kya buli omu. Ne bw'oba munnaddiini kizibu kyo, ne bw'oba wa bibiina by'abannakyewa kizibu kyo. N'olwekyo ebizibu bye tulina ffenna tulina okwegattira wamu. Oba oli wa kibiina kya NUP, oba oli wa kibiina kya FDC, oba oli wa kibiina kya Jema, oba oli waki, ffenna kaseera ka kwegatta tusooke tweddiza ensi yaffe gye baawamba. Bwe tumala okugyeddiza n'etereera tusobole kuddamu okuvuganya ku ndowooza ez'enjawulo. Kano si ke kaseera kakuba mu ndowooza za njawulo, ffenna tusse kimu okweddiza ensi yaffe. Ogwo gwe mulimu Oweekitiibwa Kato gwatulekedde kununula ensi yaffe. Era gy'agenze muganda wange nkutuma otuloopere byolese wano, tuloopera abatemu abali wano, tuloopera ababbi ensi yonna n'ekala, tuloopere ebintu ebiri wano byoleseewo. Amaanyi agava waggulu gajja gatwegatteko tusobole okutaasa ensi yaffe. Mwebale nnyo abayambye Kato nga mulwadde, mwebale nnyo abayambye ku nsonga zonna ezigenda mu maaso. Njagala kwebaza Oweekitiibwa Muhammad Nsereko, webale nnyo okukulembera ensonga zino zonna n'okutegeka. Era tujja kubeera ffenna okutuusa munaffe we tunaamutereka bulungi, era ne famire tujja kusigala nga tutambulira wamu nayo mu mbeera zonna. Mwebale nnyo, Mukama bampeera omukisa. Tweyanziza nnyo. Mwongere ku ngalo Dokita. Amanya nze Dr. Kefa Kiwanuka, memba wa Palamenti okuva ekiboga. Kato Lubwaama nga badde mukwano gwange twasinkana mu Palamenti ey'Ekkumi. Ebisinga ndowooza babyogedde, naye njagala okusinga ennyo okusaasira abafamire ye, njagala okusaasira mikwano gye bonna, tulina okwegayirira Mukama Katonda amuwe ekiwumule kye. Amen. Bakungubazi bannaffe, kitalo nnyo, kitalo ddala. Ssebo Dr. Besiggye wamu ne bakulembeze bannange, abafamire yange, ate abatuuze mwenna buli ssekinomu yenna mu kiti kye. Erinnya nze Bet Nalima, mukiise omukyala owa Kiso District, ate nga nze mu ngeri ey'enjawulo nina akakwate ku famire eno. Amawulire gano gatusanze tulina ensonga ze tulimu, era bazadde bange bali wali nabagambye dda, era ne bakulu bange era abakyajja. Ekyongo kiresse ebigambo bibadde bingi ku Kato Lubwaama kuba ekyenjawulo nze nga ate sinnamusanga mu byobufuzi, Naalongo
ne jjajjange Tulume wamu n'omugenzi maama bakwatagananga nnyo kubanga balina akalandira balina oluganda. Ebyo ng'obirese Kato Lubwaama ono tulina kye tumuyigirako nze kyensaba buli omu zibeere essaala zo ate kubeere okuyiga okuva wano. Singa bwe yayogeranga ffe nga tubulaba nga tuli bato ng'atugamba n'ensisi yakusaaga kituufu ayimiridde nakyo kabube mu bulwadde kabube mu mbeera zonna naye kibeere kyakuyiga eri ffenna nga tuba wano. N'ebiseera bwe biti nga tubale tujjukira abazira ba Uganda bwe waabanga muzirawo jjukirako ki era kyoyimiriddewo. Bangi nga bwe tubadde emabegako eyo nga tulengera nti bali waliwo abannaffe mu Lwero baleeta gavumenti eno naye ne beerabirwa. Gwe essaawa eno ng'ozze nga tujjukira Kato Lubwaama kiki ekyo ekigenda okuba nga kikujjukirwako era ng'oyogerwako. Kyenva mbasaba nga tujjukira Kato Lubwaama ono ebyo byennyini byabadde ayimirako tugende mu maaso nga tubikola nga tubeera ffe ekyokulabirako ekitasaaga. Nze nali omu ku bakkiriziganya naye era namugamba nga nva mu kibiina ekya DP engeri gye kyali kifugibwamu nga tugenda mu NUP era ntuuse okulamusa kwa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ensonga ze tukyalina okulaba nga tulwanira Uganda. Bajjo abadde wannaayogera teri n'omu agenda kulwanirira. Kato yayogeranga nti eno ensi nagambanga nnyo gwe Kato kange eno ensi yakulwana bulwanyi era kyemmanyi nammwe abali mu katemba abali mu mizannyo mubadde muwulira ng'afuba okula ng'akwongerayo abako engeri gy'akwongerayo. N'olwekyo tukirabireko tuleme kubanga buli lukya tulaba engeri gye tussa wansi omuntu. Ekyo kibeere essaala yaffe n'okusoma kwaffe ti buli omu osala amagezi obweko omuntu gw'oyongerayo mu nsi n'ebigambo by'omugamba naye mu byonna tujjukirenga nti Kato mu bulamu bwe yakoze katalaalye naffe tumalirire okusigira ddala ffe abakkiriza nti ensi tefugibwa bulungi abakkiriza nti mu malwaliro eddagala lisobola okgenda naye ne mutulengera mu paliamenti tugamba priorities zibeere endala naye ate bannaffe bako bagamba zibeere zakubanga tugenda kutwala byakulwanisa Congo oba oliawo Somalia nga priorities ziri mu defense na state house. Naye mbasaba mutusabire nga bwe tuli eri bwe tukulembedde nammwe tukwatire wamu paka Uganda eno bweneefuna essanyu. Kato afudde akkiriza kyajja kulaba ku Uganda ey'essanyu newankubadde tutagirabye ffe abasigaddewo tumalirire tulabe nga Uganda eyo ebeera ey'essanyu tujja kuba tusasudde Kato Lubwaama. Muwummula mirembe Kato Lubwaama, Mukama Katonda akulamuza ekisa kitwaliwo kitalo. Tweyanziza nnyo tweyanzenga.